saa kuna bawangise papa wa mwena basobola okwera mu kwekalakasa mabula nnyo balire ddala temujjanga okwo manyi kitwala essaawa kitwala obudde kitwala ensimbi n'okwefiriza okuleka emirimu gyammwe okujja okwekalakasa ku lw'eggwanga mabula nnyo balire ddala temujjanga okwo singa chapter mubadde nga chapter ddala at least ensi yandibadde kati enakuwenywera amazzi naye bwe bityo biba tujja tambulira so mwena bali mu Bungereza abasobodde ogenda okwekalakasa mubula nnyo balire ddala manyi muvaamu kati mudda waka temujjanga okwo bwe mala okubuuza n'okubaza abantu abagenze okuba nti beekalakasa njala okubaza mwena abakulembeze ba national platform ne bannamateeka basobodde okubeerayo mu kkooti olunaku lw'olwaleero nga bakomredi baffe bakomezeddwa mu kkooti ekanyanya okubawuliza emisango gyabwe era nga bakomye olwaleero bwe bazziddwayo olw'ensonga kkooti evuddemu kirungi ate okuggyako okwongerako emisango ku bakomredi abamu nga komredi Waiswa Mufumbira bamwongeddeko omusango gwentegeddeko bagwa kutta nisitigiro bayattaani kugabye bitensi bwetambula kale mukuliko mwenda basobodde okubeera mu kkooti ekanyanya butambi bongera bo bazanyira mu bulayi bulungi nnyo abadde mu kkooti ekanyanya kati bwe mala okubabuuzaako n'okubategeeza mwenna bannamateeka n'abaddeyo ngenda twala mukisa guno okusooka okuyisaawo ebigambo bino njala bigenderera bakomredi betukola omulimu gwe gumu ku social media kuno buno bubaka njagala mu bunsalemu butambuze njala bugenderera bakomredi bannaffe mwenna betukola omulimu gwe gumu nga mwogera ku social media mulina accounts ku social media ku YouTube ku Facebook ku TikTok ku Twitter buno bubaka njala bubaweereza mubuulire bulungi nnyo era mbusaasaanye wano fenna ekigendera ffe kimu kyakujjako Nyandi Yosoferi mu ngeri yonna esoboka naye okumujjako tulina mujjako nga tukozesa enkola nnyingi nnyo tubadde mu campaign zino president yatusikuutira n'atugamba nti abantu bonna tuli balabira ku bikolwa byabwe era kitu province nti abantu abasinga obungi tubaledde ku bikolwa byabwe kati ngenda kukusaba yenna mu comrade akola emirimu gino egy'okwegerera enkyukakyuka wonna wooli ngenda kukusaba tufokasinge tuve mu bintu ebitatugattako lwaki tebitugattako ebbanga ddene tubadde ku social media kuno nga tubategeeza nti bannabyabufuzi bo tebasobola kwetaba mu revolution yaffe era revolution teyeetabwanga mu bannabyabufuzi revolution yeetabibwamu abantu abakooye embeera embi nga bamaliridde okukola kyonna ekitaagisa okukola okukyusa obukulembeze mu nsi zaabwe so si bannabyabufuzi kati bakomredi mwenna obudde bwe tumala nga tuyomba n'ababyabufuzi ffe kennyini tuba tumala obudde bwaffe aye n'ekintu kino kifuula nti diversion lwaki nyongera okujjukiza njagala okwate bulungi nnyo lwaki nyongera okujjukiza ekituufu kiri nti buli muntu mu Uganda alina engeri gy'alabamu ebintu bye kyekisoboka ekyokubiri buli muntu alina right okukola kyayagala wabula right ogikozesezza otya okusinziira ku mbeera egenda mu Uganda nti munnabyabufuzi ng'omuntu ye investor akwata sereze nazinvestinga mu byobufuzi bw'amala okuyitamu abaagobolodde kati ffe abawagizi era baagala enkyukakyuka ffe fokasi yaffe baagala kujjako Museveni so si bufo buno era president tugaa nti abantu bangi batunulidde nnyo obufo okusinga okutunula entebe ennene era nituseemu tubagamba nti ewatali president ng'ali mu state house bannabyabufuzi bonna bate batugasa ekyo naye twakkiriziganya nakyo nabukyo bulungi kati kyenjala tukkiriziganye nakyo bulungi kyekino wano wammanga oba olabye MP ng'agenze ku mukolo gwani baga NRM gwaki toyomba na MP oyo muleke alime kubalira data na budde kubanga tulibalabira kuki ku bikolwa byabwe essaazi lwa MP okulonda olwaggwa buli omu n'akola bibye balina right egenda ku mikolo gyonna gye baagala olw'ensonga right yaabwe naye omuntu oyo alina okubeeramu n'obwongo bugamba nti mu mbeera eriwo essaawa zino bananda batya nga ngenze ku mikolo egyo kyekikulu kya byonna bw'aba tasobodde kufaayo bantu kumuga nti banamulaba ku mikolo ng'asobola okugenda tomumalirako budde muleke kubanga alina right ye kati gwe nawe saagala omumalireko maanyi na budde ng'oyomba abantu abo tubaleke naffe tweweemu buleeke ensi ebalaba naddala ffe aboogera ku mitimba tubaleke ekirungi nti observe ani yaani abali mu struggle mubamanyira batambuza ensonga muleme kumalira budde kuba MP bakansa bakimanya nti mubaleke kuba twabagamba the president baga nti tubalabira ku bikolwa bye buli munnabyabufuzi alina price tag alina omuwendo ogumugulwa ate Museveni center azirina era abantu bano emisana boogera birala ekiro bakola birala kati ngenda basaba abantu bale muleke bawa budde oboogera kubaleke kubanga lwaki ko gatubaleke wano tukimanyi bulungi nnyo nti n'okugenda ku TV za Uganda
ngoli wa national platform lwa chuka oba promoting a TV eyo mu MP oba councillor wa Chairman C5 atanna kitegeera nti tuli mu boycott kiche kimutula ku TV eyo bwanga tasula channel kitegeeza tajja kutegeera era tajja kuwulira yayagala kugenda na bigendero kyokka nga yitamu TV ne radio ezikuba Robert Kyagulanyi Ssentamu n'enkyuka kuliko BBS ne radio CBS kuliko Natasha Broadcasting Service bukedde eni byonna biruwana president waffe netu bakulaga nti ba MP abalonde ba national platform bagenda ku radio yezo ngababuuza ate benyini balwana Robert Kyagulanyi Ssentamu babayita ku mikolo Mayiga bayita ku mikolo ne babeera ku mikolo je ngate aba benyini bakimanyi Mayiga yalwana Kyagulanyi Ssentamu n'okutuuka olwaleero kiki ekibatwalayo so abantu abo tubaleke bakoli bibagali banyumira time egenda tuuka ng'obukulembeze gyali yenna buli kimu akiraba kyenjagadde obbaga mu mirembe gino mbasabye muleka n'abantu omubaleke tutunde ku focus ya president kubanga gyali yatugamba nti agenda kusafeesinga essaawa yonna naye agenda kusafeesinga agenda twagenda tusanga tuyimire tutya era nga tweteese tutya kyekikulu kya byonna ebisigadde tubireke kubanga n'abasibe abali mu makomera nabo beetaaga freedom yaabwe naye nga jjukira bagendayo lw'abantu abo era ne ba MP bukyanga bawangula tebagendako mu kkomera kula abaana abo kati gwe omwana ali mu kkomera awulira atya nga MP tafaayo wadde okubako kya contributive wadde okubako kyayogera ku kutugumbula n'okunyigiriza bannayuganda nga yaasirise gwe omwana ali mu kkomera omusubira kukola ki era gy'omusubira embeera yagenda kumagenda kubeera ki so babantu bano tubaleke bakole bye baagala ensi ebalabe kubanga bo bali ekintu kyekimu nti bo basizi ba nsimbi era bafuna mu ki bafuna mu nsimbi kwe kusaba kwangu okwo era kwenjagadde okuyisaawo alright kati zino security alert nzikoze emisana nzize ku Saamusanvu nenkola video eno nzijeeyo omwami omu gwe bayita Adonia Ayebale ngono yakiikirira Museveni mu lutuula lw'amawanga amagatu lwa UN era ndoza atula Washington DC omwami ono nkoze video gye eri ku YouTube ne ku Facebook nemba profile ye ebikolobero bye obufere bwe na buli kimu kyakola nabani abamuguluminga yajja atya mu Uganda bani baganda be ebintu badde agikola ate buli kimu gye kiri ku YouTube mugenda kiraba video gye erina gikoze kati bimutegedde era nenkola mu security alert ona security alert njala ziddamu abantu basobola okumanya president wali asobola okumanya kubanga ayinza okuba emisana tagirabye ngena asobola ogiraba alright Mr. President Robert Kyagulanyi Ssentamu kano njagala kakuweereza specifically kako ne bannayuganda mwenna abaagala enkyukakyuka era bali mu mission ey'okuba nti munno eggwanga. 1. Mr. President bwagendako ku mugasezibwa n'okola by'olina okukola n'ovaawo ng'omusajja omutabaazi mbategeeza nti abasajja bakyanoonya nakati babula kusumulayo mugga guteeka kungulu kunoonyaamu n'ekyo si kyekikulu ekikulu kyekiriwa. 1. Mbantegeezeza nkutegeeze nti waliwo spy software ompya kitongole ekya CMY n'ekya ISO ne SFC ne Crime Intelligence kubaafuna kati nga software ono bwe baba balina enamba engeri gyesitalingidwa mu manyago enamba eyo basobola okumanya omuntu gw'essimu gw'okutte basobola n'okwaloketinga wooli as long as nti essimu ekola ki essimu kweri kati ekiteetaagisa ate kumala kukubira essimu ku trackinga nti oli ludda waba ku tracking eno just bo bakwata bukwasi namba ya ssimu eyo ne bagiteeka mu software ne babulya omuntu gw'essimu mweri ne location weeri kati Mr. President saba kutegeeza nti be aware nti bana abasajja basobola okukozesa advantage eyo wa software eyo ne bakwaloketinga balamanya wooli olwankuba ne batokoze posti oba to recordings oba tokoze eki basobola okukozesa software eyo okutrackinga wa wooli nga bakozesa software eyo nga bakozesa essimu omuntu gw'essimu ate era ne bangamba nkutegeeze nti ne oba oggyemu layini yo emanyikiddwa registered ngeri manyago n'oteeka mu layini endala teri manyago the moment kasita ogiplacinga muntu gw'essimu ogwo era ebalaga nti ono akyusiza layini ataddemu layini eno omuntu gw'essimu ogwo era sitiru bakyasobola okukola ekintu kyekimu. So Mr. President wona wooli nsabye okutegeeze nti software oyo bamulina era bagezaako nnyo ku trackingiza okumanya wookola ki okumanya wowooli. So kino nkiwadde president naye nammwe kennyini bannansi abawuliriza mutwala initiative okugoberera security alert eno mumanye bulungi nnyo Museveni wo tumutuusiza okuba nti kati ali mu dduka okuba nti ayagala kuyaggayaga kunoonya president waali so mukitegedde.
security esooka njimaze naye nga nagikoze ddala emisana security eyokubiri bannayuganda mwenna abawangalya mu Kampala mu divisions ze Kampala zonna niyo okusingira ddala mu Kampala Central ndi wano bategeeza mu kikwekweto ky'okugoba abatembeyi abatundira ku makubo n'abavuzi ba dwoda ekyagenda mu maaso ekikolwa kye baakoze stage zonna kati eziri mu Kampala Central zisinga obungi zonna z'abakozi ba kitongole kya ISO ne SMY zonna ze bali semu n'abavuga boda kati ez'empya ez'amasanyalaze n'empya zennyini naye kadde sito basobola zikozesa njala bategeeza nti abasajja bwesinga obungi bonna bali semu busajja bwe buli mu Kampala Central bwe bugenda okukolamu emirimu mweno kampeni y'okulongoosa ekibuga bonna bagenda kwera bambega nga babega abasaabaze babasaabaza n'okuleekinga bano bayimiridde kola ki boogera ki kye bazzaako buli kimu so njala bategeeza mwana batambulira ku bodaboda mu Kampala Central n'ebitundu bya Kampala bire bikola Kampala mubeera aware about that nti mujja tegeera nti bano abasajja bali ku paniki era n'ensonga ezimu ezaabwe batembeye mu Kampala si lwakuba nti baali baluddeko nnyo no baali beeraliikiridde nti engeri abantu gye bali abangi ku street kyangu nnyo president okuvayo gy'avudde ekibuga ne kijjula mu ddakiika mpawe kaaga ne babulako gwe bafulumya ate ne lukola ki ne lukoya y'ensonga lwaki baateeka amaanyi mangi nnyo okufuna batembeye mu kibuga Kampala wakati babagamba nti balongoosa kibuga no kyali well calculated nti was a security move okusinziira ku intelligence yaabwe yali security move okukyusa abantu bajja mu Kampala wakati naddala batembeyi ndi bakendeeze ku mujjuzo gw'abantu guli mu Kampala gusobola okubaviirako ekizibu ekyo yali move yonna nga bweri awo tuvudde security nzimaliriza bulungi nnyo njagala tusooke tuwulire emisango egiteekeddwa ku emisango empya egiteekeddwa ku Comrade Waiswa Mufumbira lwakuba nti volume badde wansi okusinziira ku recordings nenjala mulize emisango gye bamutaddeko emipya kati bamukomeza mu kkooti olwaleero ate omulamuzi n'amusomera omusango omupya nti bwe yali ku kitebe kya National Platform ekavule ate yayisa bubi omusirikale wa poliisi n'ogoba gumutaddeko olwaleero kugamba bwe bamuggyako guli wiiki ewedde kati ate bamuzizzaako omusango nti yayisa bubi owa poliisi ku kitebe kya National Platform ekavule. Alright, olwaleero video gye ngenda bakolera nabagambye olunaku lwa nemisana bagambye ne ku lwokusatu nabagamba ngenda kwogera ku siige Tommy n'obukyayi Museveni bwalina ku bantu naddala Abaganda. Kati ekizibu kya Museveni mu Uganda yonna all over the country si mawanga gali agasigadde ekizibu kya Museveni ng'omuntu ekizibu kye Baganda agenda okulya bengenda okwogera nga gwe bikutabula obwongo tobitegeera nkusaba video eno gibuuko giyiteko ojja kuddolala ekizibu kya Museveni mu Uganda ne gurupu ye yabagwira in fact Baganda. Kati njala sooka kubuuza gwe ng'omuntu omukulu omwana omujja na nnyina ng'azze mu ddyo okufumba omwana omujja na nnyina ebiseera bisinga taba mulungi eri abaana b'omu nju. Kati mu Uganda Museveni yajja na nnyina mwana yajja na nnyina mujja na nnyina mu Uganda gwe tosuubira nti omwana omujja na nnyina mu Uganda alina kyasobola okukolera eggwanga Uganda. Nkiddamu Museveni mwana mujja na nnyina mu Uganda yajja na nnyina mu Uganda gwe tosuubira nti omwana omujja na nnyina mu ggwanga Uganda alina kyasobola okukola. Mu bitunuulire nnyo famire ezisinza ofuna obuzibu mu Uganda naddala nga Senkulu Mandwa oba mukulu wa famire oba kitaata w'omu nnyumba afudde
abaana basinze okwawula famire z'abantu be baana ensole oba abaana abajja na nnyina abaana bafuuka ekizibu kati njala kuwa ekyokulabirako ky'osobola okutegeera mwenna mulina famire mu famire zammwe mulimu ensole mulimu abaana abajja ne bannyaabwe abaana abajja ne banne babeera so dangerous eri abaana basigadde mu famire ebiseera bisinga abaana abo bayinza n'okujjira mu mbuto ng'omukazi amuleetedde mu lubuto n'amuzaala n'amusiba omusajja unfortunately omwana ayinza n'okumaliriza nga yasikidde omusajja era ekidda okutunda bya bugagga nakukyunya buli mwana yenna enzaalo y'omu lujja olwo okubasaanyaawo kati ne Museveni omwana omujja na nnyina tasobola kwagala ggwanga Uganda akimanyi gye yava amanyiyo bulungi nnyo mwenna mumanyi ebintu ebibeera mu famire zaffe n'abaana abajja na nnyina kati ne Museveni mwana mujja na nnyina tasobola kwagala ggwanga Uganda ate era mu kujja ne nnyina bonna ebaatula ne basoma ekintu kimu nti ekizibu kye baali balina mu bulamu bwabwe the only obstacle is Baganda tribe in Uganda. The only obstacle oba ekiziiza emiziziko gye baali balina mu bulamu bwabwe bonga bo babayita Baganda. Kati Museveni kwe kutandika smear campaign against the tribe known as Baganda in Uganda who are found in central Uganda. N'agiteekako obucyayi buno tebuvudde leero n'Abangereza baabututeekako ne babukwasa Obote n'abukwasa Nyerere n'abukwasa Museveni kati akyabutambuza n'olwaleero ompulidde bulungi nnyo ku lunaku lwabadde lwa Sunday oba mbwe basenabinde nakola video Comrade Masembe n'akubaana essimu n'atubuulira ebintu ne mbitegera bulungi nnyo wabula nafunye okuddibwamu kw'amaanyi nnyo eri ekintu ekyo abantu bakonfamiza ekintu kituufu nnyo naye ekyo tekibadde kyo kyokka kansooke nkuzzeeyo Museveni bwe yali yalwanira mu Luwero Triangle Abaganda basukka mu miliyoni 2 battibwa teri yabanyegako era tewali kijjukizo kyonna kiwandiika nti bano Abaganda bataddeko ekijjukizo bwekiti era kikyalibwako no tekiriyo Museveni wamala okutta abantu b'e Luwero n'asitula abantu be n'abatwala e Rwanda ne batta abantu baabwe era abantu kyovula nti bateekako nti baki Baganda Bahutu bw'avaawo n'agenda mu mambuka ga Uganda n'ateekayo Koni abasirikale byasindikangayo balinanga ne mutagi za Kiganda ngera boogera Luganda ne batukola ebikolobero ku bantu b'omambuka eyo smear campaign waliwo ekibadde kigendanga buli lunaku nga abasajja n'abakazi bali mu gavumenti ya Museveni bagenda basiiga ettomi Abaganda mu meeting ez'ekyama kibayita smear campaign nga Museveni akifacilitatinga nga ne Nobert Mao mwamulira nga abyogera Anita Among speaker nenga abyogera n'abana bangi nnyo nga smear campaign yaabwe eri against Baganda ne bw'otuuza omuntu yenna n'omubuuza nti gentleman can you please briefly explain what Baganda did to you? Nobody can explain. It's just because Museveni and his team, they tarnish Baganda, they tarnish Baganda, they have been blackmailing Baganda all along. But if you come out and pinpoint someone that can you please explain what Baganda did to the rest of tribes in Uganda, nobody can explain. But Museveni and his colleagues, they are moving all over the country, smearing propaganda, blackmail against Baganda. In his own voice, in the video which I'm about to play for you, he confirmed that he hates Baganda and he's going to deal with Baganda as he used to do before. So, ekintu kino kivudde ebbanga ddene nnyo nga kijja naye tewabaddewo munnabyabufuzi yenna abadde ayinza kugamba nti kiki ekyatuuka ku bantu abatulugunyizibwa ng'ate bali mu nsi yaabwe kubanga ffe mu Buganda tuli wakati w'omutima tetulina muntu gwe twayita okitegeera abantu bonna bajja ne batwegattako mu mirembe mu Buganda omuntu gy'ava n'ajja n'agula ettaka n'azimba n'asoma n'awasa n'azaala n'akula n'abaana ne bakula n'azukuza naawo nga tewali amugambyewo ekitali kimu mu kitundu kirala kubanga naffe kennyini Abaganda tetuli balungi mu kutambula genda mu bitundu bira bya ggwanga no we are not good travelers no tosobola kusanga muganda nti yagenze n'asenga Busoga oba yasenze Mamboka yasenze mu bukiikakkono mu bukiikajjuba mu Maserengeta no tekiriyo ffe twamanyira kubeera wano
abatono nnyo bagenze kunoonyayo ssente naye ng'era enkomerero ya byonna bakoma okwaba obwe naye bo bajja ne batuula mu Buganda nga teri abakutteko era nga tewali abanyeze era tewabeerawo nkaayana abamu baaweebwa wekka baaweebwa amanya ne bakkirizibwa okuwasa n'okukola buli kimu naye bo bw'omubuuza kiki ennyo kimuwalanira Abaganda tasobola kikugamba kubanga bano abasajja basomesa abantu baabwe okuwalana n'okukyaba Abaganda ye programu gyendeese olwaleero era njagala buli omu obeere ng'okimanyi bye tugenda okwogerako. Naye ndowooza olw'okuba nti obudde bwe nnina olwaleero kansooke ndowooza mpite omukulu ono ajja tugende tuga mu ddakiika 3 then tulyoke tugende ku program nga nali njidde ngitegese ye katusooke tumugye wano asooka akole kyalina okukola ya kansooke keep quiet. Kansooke mpite omwami ono tusooke tukole kyalina okukola kubanga manyi obudde alina butono. Ikale sawa nawe je baliko sema. Obudde manyo ina butono era njagadde okwedda zika zonga bwo wazinsabire ndyoke ngende maaso n'ebintu byange. Ojja kunsonyiwa nnyo ne wakubidde ndi ku mail naye kina buzibu anja kwogera kanoyiza akaba mu background ka disregarding naye kasita kikulu nti eddoboozi liyitamu. Yes sir. Dakika ntono nnyo. Waliwo obubaka president we yatuwa bannayuganda mbalamusizaako mwenna in the interest of time sijja genda mu bingi naye waliwo obubaka bwa president we yatuwa obumbadde ku mutima ebbanga lyonna. Obubaka obwo president Kyagulanyi yabutuwa emabegako awo ng'akoshoninga abavubuka Abaganda era bwali bugamba oba buwulira genda maaso. Omubaka ogwo yayagamba nti abaana ba Buganda gino obubaka gye muli tewali agenda kuvayo mulala kubataasa okujjako mu bennyini okwetaasa. Ndowooza obubaka obwo wabuwulira. Era ensi ebuwulira ssebo. Naye ekintu kino njagala mukimanye nti nno kuba nti yali ku mukolo gwa Buganda ng'ayogera n'abaana ba mu Central wano. Naye wenna omunnayuganda w'oli oba oli mu North oba oli mu East oba oli mu eri ey'enjawulo tewali agenda kukutaasa okuggyako ggwe nange nga twetaasizza ffekka. Okusookera ddala nga ntandika okubaako byempisaawo wano bannayuganda nawulidde ng'owa security alert ku president ku masimu ge g'akozesa. Yes sir. Ekyo kituufu nnyo. President kyalina okukola alina okubeera ne layini endala ez'enjawulo nga teziri mu mannya ge mu baana baba muli okumpi awo n'essimu ez'enjawulo ate essimu ezo zireme kutambula. Essimu ezo zireme kutambula kugamba nti atambula naye avudde naye Mukono agenze naye Masaka agenze naye Luweero nedda. Essimu erina okubeera mu kifo wagisanga wajja okwogerera esigale awo. Kubanga nze kino nkikugamba kubanga nakolako mu bitongole by'amasimu era mmanyi bwe tuba tutracking ennamba tutunuulira patterns emirongooti gyatambuli message gye buvaamu under time. So many lines of communication and many phones are used in communication naye nga ziri static mu bifo ebyenjawulo bya communicatingiramu oba mu locality eyo nga tebisukka mirongooti tebifuluma mulongooti gumu ne bigenda mu mulongooti omulala. Ekikulu nnyo. So no movements to various specific locations by those phones. Bano abali mu security ba observing patterns z'essimu ezo based on the communication patterns z'aba ayisaawo basobola omukwata. Naye ekyokwegendereza bano ababooda be batadde mu kibuga ababooda ezo intelligence zizze ku monitoringa Bobi Wine waali webamulabirako wonna nga zikuba amasimu abamu balina n'emmundu bali armed. Abo nno baalabyeko ba mu kibuga bokka naye ne mu butawuni obwetoolodde Bulenga, Busega, bonna mwebali bangi. So omukulembeze alina okwegendereza amanye nti nno si buli wa booda gwagenda okukwata buli muntu gwasanze agenda
kuba nga ali beside ye kakati mangu ddala kanzire ku kino ekirala ekiri important okufunulira president nkwebaza wokutte waluma tulabye nti sanctions ezitandise ku Museveni atunzizza obukiiko mu State House. Kagame naye at the same time n'ayita olukiiko n'alutuuza ewuwo e Rwanda ne mukyala we n'ayita aba UN agezaako okutereeza sanctions ze babataddeko. Ompulira ssebo? Ensi ekuwulira ssebo. So kitegeeza ki ekyo? Kitegeeza nti president wakutte watuufu ne sanctions zino ze batadde ku Rwanda. Tulaba Kagame approaching Lindsey Graham. Lindsey Graham amuyambeko okulaba nti sanctions ezo zibeera lifted. Ebalekako yagamba nti ebalekako yagamba abadonors nti go to hell. Yayogera ebigambo ebyo mu vidiyo ezimu z'abadde akola. Naye sanctions ozitandise omuluma ate kakati apangisizza Lindsey Graham amuyambeko okulaba nti sanctions ezo zibeera lifted. So kitegeeza ki nti wetukutte watuufu wonna we tuli Abannayuganda buli omu asindika kyasindika tujja ensolo kweri ku kizigo. Kakati konsaani esinze ddala okundeeta wano olwaleero okutegeeza Abannayuganda ku nsonga eno eya Rwanda genocide. Ensonga ya Rwanda genocide eyaliwo mu 1994 April 1994. Era ensonga eyo ffenna tukimanyi abava Uganda. Abava Uganda tukimanyi nti nno Abanyarwanda si balungi mu kukuuma information. Abanyarwanda kyova olaba ne mu buwanga bwabwe tebalina bijja bwe baziika bantu. Information ebakwatako teri documented. Yes, Abanyarwanda wofiira we bakuleka ne beeyongerayo. Betoloola tebalina bijja. Are you sure of that? Nze akikubuulira kino nti Abanyarwanda culture yaabwe tedocumenting. Nga culture ya Buganda yali documented to over 200-400 years ago. Eyaffe abazungu bagezezzaako gisuula ate nga basanga abantu baffe si bayivu balemererwa. Museveni ne Kagame mugenda ne Salim Saleh mugenda kulemererwa okudestroyinga culture ya Buganda. Bw'obeera e Rwanda bakugamba Kagame yabaninga tribes eziri e Rwanda. Kagame yagoba tribes nti tojja ku identifyinga nga Mutuusi nga Muhutu. Kyova olaba ekyobuhutu kye balabanga ekibi bakiteeka ku Baganda. Kubanga e Rwanda currently tosobola kugamba nti ndi Muhutu ndi Mutuusi, ekyo yakibaninga. Kubanga bamanyi mukimanyifwe nti Abahutu babi nnyo. Bo bamanyi ng'Abatuusi wadde baalumba Abahutu mu nsi yaabwe ne bagamba nti kaakati tukyataakinge ku Baganda. Kibenga tutambulira ku Baganda bakiyita kibi bakiyita kikwa era ne bafunira awanda era agamba Omuhutu ono n'awanda ebbali. Bamanyi nnyo okuwandawanda. Kyova abalina obusungu obw'ettumbiizi. Soko muze bangamba bituufu Abanyarwanda tebalina bijja mbadde sikimanyi ekyo. Abanyarwanda tebalina bijja. Kugamba Abanyarwanda nze mbategeera bulungi nnyo kubanga mbakozeeko research. Ate ne Kagame oyo engeri gy'akulidde Uganda, Kagame tribes z'emu Uganda zonna azimanyi. Kagame buli tribe mu Uganda agimanyi n'ennono zaffe azimanyi kubanga yajja wa myaka ena. Yajja wa myaka ena mu Uganda awo mu early 60s. Mu 56, in between 1956 and 1960 weyajjira Uganda nga wa myaka ena. Kagame time gy'abadde Uganda amanyi Uganda era n'Oluganda alwogera. Kyova olaba bwe tunaamusaliramu obuntu buno ajja bufuna. Naye meseji yange eri Kagame eri emu ndowooza nja kugimuyisizaawo mu lulimi Oluganda kubanga alutegeera. Oba Oluzungu abaana be n'abamwetolodde bwe bategeera. Kano kankayisawo mu Luzungu Kagame mujja kukamusaliramu mukamutuuseeko. Regardless the kind of blackmail and the deep-rooted hatred Kagame you have towards Baganda people as a tribe in Uganda, you are casting stones. Kagame, you are casting stones. Our history and heritage is written and can never be erased by anybody. We are a civilized group of people, and we don't have any history of genocide or hatred. In your country, you have the history of genocide.
because you witnessed the first genocide in Rwanda, and then you came to Uganda, created a genocide in Royal Triangle. You and Museveni, you created a genocide that you do not even want to remember Museveni as a person in Uganda. Kagame, you went and created a genocide in Rwanda and killed many Tutsi people to win their trust in you. Even Regema, who fought for you, who fought the war. Regema won the war, and the fact after he won the war in Rwanda, Kagame, you sent a messenger to guarantee and confirm that indeed Gisa was dead. At Kagitumba, remember at Kagitumba, the word Kagitumba, even some of this history, educated Rwandese know about it. The messenger Kagame sent to confirm the death of Gisa, Regima, because Regima had refused the plans, the evil plans they had about the people of Uganda. Regima also had been in the refugee camps. He didn't want the bad motives by Kagame and Museveni. Regima, both Regima and Nyakairima. Nyakairima was the best man on Kagame's wedding. So Nyakairima refusing their plans in internal affairs. That's why they also eliminated him. So the people that killed Regima, Gisa, Rwandans should know, was masterminded by Kagame. And Rwandans also need to know that the genocide in Rwanda was a work of Kagame after he had shed blood in Uganda at Royal Triangle. This is why he has put up Okwibuka, to keep that pain in your heart, so that you look at him as a god. You build a legacy around him, and he's stealing across the region, the Great Lakes region, to enhance you, to develop Rwanda. But Kagame, you're casting stones. That is your message. That is the message. Mwami Lumbuye kanzile ku Uganda, wetwogereramu, akuba n'akasaliramu Kagame. Naye ndi munyamu nnyo nti sinaba kulaba kiwandiiko kyonna kiva mu Mengo kyogera ku bintu bino byatadde ku Buganda. Ekyo nakyo kinnuma ku mutima. Naye kyenjagala okuwa obubaka abakulu baffe ab'Emmengo nti kirabika tebalina policies and priorities Emmengo. Tebalina policies kubatambulira kuyamba bannayuganda. Mwami Mayiga, you lack policy, feasible policies that are developmental for the people of Uganda, and this is so sad. Kubanga bw'ogamba nti policy ezo ziri mu kukola kaabuyonjo nga tovuddeeyo kuba wawulidde ku statements ez'Abaganda okubalebolinga behind the issues of genocide, n'otobaako ky'oyogera ate nga facts zino ozimanyi. Kibi nnyo. Kyekyo kye mbagamba nti nno Abannayuganda obubaka bwa President bwe yatugamba nti baana mmwe Abaganda teri agenda kubalwanirira okuggyako mmwe mugenda okwerwanirira. Bwe tunaatuula ne tusirika teri agenda kutulwanirira okuggyako ffe bennyini bwe tulina okwerwanirira. Kino ekibinja kya M23 kye baakuliyetinga kizze ki evolvinga over the years. Wangisebo? Genda maaso. Ekibinja kino ekya M23 kizze kyeyubula, kankankose ekigambo kizze kyeyubula. Abannayuganda balina okukimanya kino. Ekibinja Kagame agenda e Rwanda okukwata obufuzi bw'e Rwanda mu early 90s, 1991, 94. Bw'akwata obuyinza bw'e Rwanda, Kagame mu 1996, between 1996 and 97, yatandika FDL, Alliance of Democratic Forces for Liberation of Congo. Linda katono nnyo. Ogambye sanctions already zatuuse dde Wanyambi ne mutabani we. N'oyogera ne ku sanctions eza Kagame. What message yakagwa nesoma bweti. Good evening, sir. Some updates from the White House. The White House is planning to put travel ban to top Rwandese official, but call from Kigali to Senator Lindsey Graham has eased the ban, but anytime the sanctions and travel ban are coming. Message wete wetambula. Okulaba nti omusota gwa Kagame tugugoba tukuba ku mutwe ntugirawo ddala. Genda maaso.
So mbadde mbabuulira ku M23 eno kubanga bamu ku mmwe temumanyi M23 kye kiibwe bwe mutategeera history ono temujja kutegeera kiki kyetulwanyisa. M23 ebeera incepted but under what they call Alliance of Democratic Forces for Liberation of Congo nga bagiyita AFDL between 1996 and 97. Naye baalinawo obutakkaanya awo mu kugabana eminyago egyali Congo. Nekyuka mu 1998 wakati wa 1998 ne 2003 ne wabeerawo gye bayita RCD eyo bagiyita RCD bagiyita Congolese Polar Democratic. Eyo RDC nevaawo nayo mutakkaanya mu mid 2000 ne bajja ne CNDP. CNDP eyo the National Congress for the Defense of the People of nezo zanga balwanirira batuusi. Balwanirira batuusi. So balwanirira batuusi. So mu 2013 yawo 2012-13 obadibatinga M23 nejja. M23 bwejja mu 2013 yawo netandika emivuyo egy'okubba nga bakolaganye ne Museveni babbe babiri babbire wamu bamaking sure nti nno ekintu kyabwe bakikutte bulungi. Bamaking sure nti ekintu kyabwe bakikutte bulungi. So M23 eyo Kagame azenga agamba nti M23 they are Tutsis from Congo. N'amala n'akyusa these are Tutsis from southern Uganda. N'amala n'akyusa n'acknowledging nti Batusi bava Rwanda. So tulaba nti position ya Kagame is switching over time. Ndoza mwena mukitegeera ekyo. So ekintu ekirwanyisa bano America bw'ebanga ekuba M23 nga bava e Congo. Bano abantu bajja n'emitima emibi ennyo towards bajja n'emitima emibi ennyo towards our people. Era be bali mu bitongole ebyenjawulo. Abantu abo abalina emitima emibi nga bali mu society yaffe tulina okusituka ne tubeerwanako ne tubeegobako. Eno ensonga teri ku baana Baganda bokka. Eno ensonga eri ku baana n'abava mu North, abava mu East, abava ng'oli Munnayuganda mutuufu. Mulaba mu biro abadde obubaka ku jjajja abadde amutwala namugamba today it's me, tomorrow it is you. Ng'akootinga Fide Bongole Lutaya. Ekyo kitegeeza ki? Kitegeeza nti nno ffenna kitukwatako ng'Abannayuganda. Bannaye tulina okusituka ne tulwanirira ensi yaffe. Ekyo mulina okukitegeera nti tulina tulwanirira ensi yaffe ffenna wamu. Ekyo kyenyinza okubagamba Bannayuganda bannange. Naye nga ensonga ya Rwanda niyo mulina okukimanya nti kati abavutu abagobye e Rwanda ayagala be raising from the history of Rwanda agiteke ku Baganda mu Uganda. Ekyo tulina okukirwanyisa. Bano abavutu bano abantu bajja n'obusungu bungi nnyo bamanyi nti Omuganda yabatta. Ate n'ekyo kiri nti tebagamba nti Muganda yekka ye yatta. Bagamba nti buli ava e Uganda bakuyita Omugande. Oli mu kyoli oba oli mu kisu oli mu ki bakuyita Omugande. So boba Muganda yeba mu kutta Abanyarwanda. So ekyo mulina okukimanya, mulina okuba nti twegatta ne tukirwanyisa. Nayogerako n'omwami mumanyi John Nagenda, rest in peace John Nagenda. Bwe nsisinkana John Nagenda n'aŋŋamba nti nno baafuna obuzibu bw'amaanyi nnyo mu constitution ya Uganda nga balaba Museveni entrenching Abanyarwanda mu constitution ya Uganda. Era n'aŋŋamba nti ekintu kino baali bantu bataano nga Museveni be yataddewo okumuyambako mu constitution ya 1995. Baliko ne former governor oyo Mwami Charles Nyonyotono Kikonyogo. Era Museveni bwe yasooka okugamba afunye akalulu kamu mu parliament. Terera. Lindako obuze terera baba.
network ye kujjeko wali njagalo de wali wogambira nti na constitution 1995 ono kuyingiza amagwanga ly'abanyarwanda yali yingizamu ne bandi abali okubanga awo network webulidde kakati bw'omala okukola enfenchinga mu constitution nga bagikoze ng'aleesemu abanyarwanda mbabazi yakiri nnyo emabega okubayingizaamu amama mbabazi naye waliwo bano bannansi bannayuganda okwali John Nagenda Charles Nyonyi Ntono Kikonyogo gavana yafa yali gavana Bank of Uganda balina akakiiko k'abantu bataano Museveni yateekawo okumuyamba on the political side okureviewinga gundi ezo ezimu era be bayingizaamu the term limit ne age limit naye nga bafightinga kana akawaayiro k'abanyarwanda mu constitution ne bagamba nti abanyarwanda bano tebali gazetted mu constitution ya Uganda ya 1962 tebali gazetted mu constitution ya Uganda ya 1966 ne 1967 kati obayingiza obutyaki kati ono mu 1995 nga tebalina buvoona buddo when the boundaries of Uganda were being demarcated abanyarwanda tebaalimu Museveni n'agamba nja kutima n'ejinga mwe mukiteekemu awo abamu ku bagezi baategeera nti agenda kujja abusing a constitution along the way era abantu abo abamu ddala abaganda kati nga Kikonyogo yabawa obuto n'abajjawo kubanga yamanya nti nno balina kye bamanyi kye bakontestinze nga tayagala kisigalewo bayinza okukigamba abazzukulu baabwe n'abaana baabwe era kino kikulu nnyo bannange bannayuganda mwena gye muli si baganda bokka keep your history in your families and let your children and grandchildren bamanye history of families zammwe bamanye history w'ensi yammwe nti ne bwe ginaba myaka 2 maaso egijja maaso balwanyise the fact that abanyarwanda bali entrenched mu constitution yaffe wano abanyarwanda nga bali entrenched mu constitution yaffe wayagala okuyingirizaamu abahutu asinikinge abahutu as a tribe of Uganda. Hold on. Lindako. Ekintu ekyo nakiwuliddeko nga bakyogerako somewhere. Era nalabyeko n'ensereko Muhammad nga akikoonako nti n'abahutu anytime babayingiza mu constitution ya Uganda nga tribe. Soko okirambula bulungi. Nze nakirabye. Kati abahutu bano engeri babatusiigako naye Rwanda basiga ekifaananyi nti bava Uganda. Kati abanyarwanda abali mu constitution ya Uganda Museveni byateekamu illegally baagala baclassifyinga as Hutu eventually. Era bannange kambabuulire kino our unifying factor as Ugandans kubanga omuhutu bw'abeera mu constitution ya Uganda ebyo si bizibu by'abaganda bokka ebyo bizibu bya Uganda yonna kubanga omunyarwanda tatudde mu Buganda wokka abanyarwanda bali mu bali mu north bali everywhere ate mulina okumanya nti okagaba agezaako okujjawo Hutu tribe e Rwanda tribe n'ennono culture ebeera mu mitima gy'abantu bwengezaako enkyo gamba nti kanziyewo abagisumba jje mu Uganda sigenda kujjawo mbalu gye bakola as a tribe sigenda kujjawo nnono z'abamasaaba n'emmere zaabwe ze bali abamaluwa ge banywa biki ebyo bwe bisigalamu tolina ogenda bajja kati bw'obajjawo abahutu balina ennono ezaabwe n'ebintu ebyo bakola togenda kubibajjako bagamba nti temukyaddamu kukola kino oba temukyaddamu kuwasa mu ngeri temugenda kuddamu kuwasa mu ngeri bweki ne bweki. So Kagame nze I'm telling you this, you're casting stones you and Museveni temukola kibi nnyo naye mu writing a history wammwe nti mujja kwogerwako nga abasajja abakyasinze obubi mu Great Lakes region mu destabilizinze Congo mu destabilizinze Uganda Rwanda abanyarwanda bali peaceful abagala ensi yaabwe nga balina mu nsi yaabwe tebagala bino Kagame byakola gye bali naye basirise naye kwegamba nabo balinze kintu kwabika balabe nti beerwanako. So what people should know is that kyetulimu bintu bya ddala Bobi Wine abadde nga abagamba nti byetulimu bya ddala abamu mulowooza byakusaaga bano abasajja bagala kueradicating nsi yaffe kutujjawo naye teri muzungu agenda kujja kutandika kutulwanira nga tetwerwanidde. Ugandans should know tetuli liberated tetulina independence tuli mu buwambe twaddayo ensi yaffe bagiresettinga before 1962. Independence celebrations in Uganda is a mockery. Eyanze independence ya Uganda si celebrating nze. Era waliwo omuntu nayagala okwekalakaasa nze nzijjawo mu maaso ga parliament ngaye constitution yaabwe njigayize maaso ga parliament. It has been abused by the very man that brought it. Omusajja yennyini
constitution? Why do we even hold it in parliament? Why should we hold on to the Tambula Konga? Nini Agilata, Agabuses, Agiko age limit, Agiko time limit, Akola deploying Amage, Akola national resources, Tatabula Kunoya constitution, National Richmond Kukana where the NCA, Alaganga several times Abantu Amuntu, Yakakola, Mumutu de Musirisi, Murozo, Muzungu again of Bayat Tell Muzungu again of Kujakuan leader, Kurania Dembele, Okujako Febe Nini. Genda masa sekuwulira. Teri muzungu agenda kujja kutulwanirira okujja kofe bennyini. Tali yoyo. So mbenkareginga. Musituke nga president waffe bamutaddeko omuyigo gw'amaanyi ekyo mukimanyi. President bamutaddeko omuyigo gw'amaanyi nnyo nga gye nkomeza. Naye mbigayiridde nga tebannaba kubaako kimutusa ku president waffe ekituke tuveeyo. Bannange munzikirize nabadde nsabye dakika 10 kanveeko fonna naye egundi eno gye nnyina nnyingi nnyo naye bakuba nti nwanirize out of time. Nanga nti ndi kudduka mwami Lumpi nga bw'obimanyi ebyange. Ndi kudduka kampani yange baagiggala, akawunti zange baazifreezinga, LinkedIn account, professional account baagijjayo baagitwala. Kugamba nange ndi mu category emu nga ne president waffe naye bakuba nti atenze engeri badde mbayambako ku bya technology ndi miles ahead of them. Ndi miles 10 ahead of them. Tebasobola kubaako kyebantuukirira. Bangamba manyi bulungi nnyo ate mmanyi n'entegera yaabwe bwekoma. Naye nsaba munzikirize nveeko for now. Maybe ku weekend nja kudda mbeeko ekyama kyembawa okuva e Rwanda. Kati linda katono soko tumwedalira kigedala 5. Nkoze video emisana ku Samusamu simanye bwogirabyeko. Bwe mbadde ndi mu kwanjuluza omukulu Adonia Ayebale. Brief history kigo badde mmanyiko kubanga abantu bali tebamanyi ngawulya bulinya Adonia Ayebale. Brief history kigo mmanyiko additional statement of that. Omwami oyo namuwulirako mu North America mu bantu ab'enjawulo bangi. Kyova banaze nenkondako ku City Bank bagikozesa in money laundering. City Bank. Era banka gibakozesa n'abazungu bakimanyi nti bayisaamu ssente ne bazitwala mu North America ne mu Europe okukola ebivuga ebyo. Era gye bujja mu maaso awo tujja kulaba enjawulo ejjawo naye nyamba omwami omukogereko ku bimukwatako n'ebimu ebirala ku weekend. Okay. Yes, sir. Abannayuganda mbeere bulungi. Musigale nga muli bagumu, musigale ne president waffe tukola president kyatulagira. Naye nandize president abenga every 2 weeks avaayo. Bamukwata bagala mubuzaayo tuleme kuddamu kumulaba. Naye emyezi 2-3 tumuwuliza nga bamukwata bamutusizaako. So president has a go strategy y'okumulabako often tubenga tuli bagumu. Maybe 2 weeks, every 2 weeks abeeko kaasuulayo ketulaba tusirike tumanye nti tubeere bagumu mu mitima nti gyali. Naye naffe tubeeko twekolemu omulimu tubeere twerwaneko tubali agenda tulwanirira. Mukama abakuume kubafuna ensi yange. Amen. Alright. Ensonga ezo muziwulidde nga bwazirambuludde ensonga ezo. Nabaga video yali tugenda gikwata mpola. Buli omu osobola oginnyonnyoka. Lwaki tubagamba ebintu bino? Tubagamba ebintu bino kubanga bajjawo civic education ne bajjawo political education mu Uganda. Papasiri nga tebaagala mmanye bya bufuzi na kumanya byafa bya ggwanga Uganda. Yensonga lwaki history yenna Museveni gw'awandiika awandika history ng'atambulira ku ye ne banne tayogera ku bantu abaayita era babayita swine kuba yayagala history atambulire ku ye. Kati olw'okubamba genti Museveni mwana mujjana nnyina okusigala mu maka ago oba mu Uganda nga ali relevant alina okuba nga akozesa buli kintu kyonna ekyetaagisa okukozesa okuba nga asigala akola ki ali relevant mu nsonga ezo. Kati gwe Munnayuganda ali wano oweredde omwana asomye tokugambye nti emirimu bantu bava Rwanda ne baba initiatinga mu system ne batandika okukola gwe ng'owo tagenda kufuna mulimu. Era kyovula nti kati balina ebintu bingi babateereddewo bye mutamanyi. Ennaku zino amasomero ga Uganda gonna batandise okuteekamu ebintu bye batabadde mu masomero. Bayingizaayo abayimbi ne bajja ne bayimba.
abateekayo creative dance ow'ekiseegu abaana ab'obuwala n'ab'obulenzi kati gobadde okimanyi nti global okwetola ensi yonna global wise nti Uganda kati ezimu ku nteekateeka za Ministry of Education and Sports za Janet za kusiruwaza abaana bammwe nga bakyali mu ssomero mwennyini. Jjukira oli amasomero standard gye bali bagazimbiddeko emabega nga amasomero nga Buddo n'Amagunga amasomero gakuliyetinga art asomesa abaana asomesa abazadde n'asomesa ne bannansi. Kati art akuliyeti mu masomero gano kuzina mazina ga kiwemu kwefungula oli najja n'akola ne interview ku baana abato ennaku zino kati kiririgo mu Uganda omuntu okujja okukola live stream nawemula. Ennaku zino mu Uganda omukazi ajja nga nekulira jange n'ayogera ebintu birala biteeka ku mmeeza nga tannakyatiddemu kuba teri agenda muvunana. Bino byonna ebintu biteeketeeke. Mukimanyi nti abaana bammwe bennyini kati babateddewo system masomero nga yakusirwala. Simanyi oba it's part of the curriculum ne kino kiri mu masomero sasukula school fees naye nga abaana amazina ge bazina wewunya omwana nga amazina agayimiddanga. Kati it is part of the education system mu Uganda. Ne baabaabwe tebasomera mu masomero ago baabajjamu kati. Janet ng'omuntu yakuliyetinga international schools baziteekawo. Extra curriculum activities bakola ziri ku international level sources zammwe. Kati mwezandibadde extra curriculum activities mulimu mazina na bibozibozi bya kisiru. Bwe mbate munabyetegereza mbyetegereze bibiri mu education system kati eriwo essaawa zino. Mu masomero agali ku international level Janet ge yateekawo abaana balina temba bagenda bakola practicals. Omwana bamu identify ngati onajja kubeera mubazina mutwala mu section y'okubajja onajja kubeera mutunzi wakye mutwala mu section y'ekibyalani onajja kubeera makanika onajja kubeera musawo nezinagana agammwe batandise obayigiriza amazina g'ebimansulo disco after disco abayimbi bagenda mu masomero ago bakifudde kyovula nti kati buli muntu yenna gula mu Uganda ayagala kufuuka celebrities oba mwetegereze ekintu kino TikTok ego omukutu ogwajja ogwa China gufudde Uganda ekintu ekitagasa. Buli mwana inagula ayagala kufuuka celebrity via what? Kweyimbisa kuzina mazina ga kisiru nakola bintu bya kisiru kubanga bwe babaagala. Kati buli mwana abera kusimu nga nti celebrity nse mumanyi. Kino mukyetegereze kiri mu centro abaana bonna bali mu centro bonna. One botamusanga azina mazina ku TikTok babera mu mbozi ya kisiru. Bogenda ku pages ezino kubanga ziri educative ezo tebazijjumbira babera ku bintu bya kisiru kubanga bakiteekawo. Ne bateekawo ne ttiimu z'abawana n'abalenzi nga bo bali mu kusomesa bintu bya kwegadanga ebyekifuula nnenge era nga bakipromotinga. Ebintu bino n'akola ebintu bino kennyini ebipromotingibwa Janet Kemba bazike nnyini akimanyiiko bulungi nnyo kubanga bikolebwa ne muganya okutegeera. Gwe ekibuuzo mu Buganda o mu Kampala buli muntu yenna omwana oba asomera bonna baagala kufuuka basereebu. Emboozi zali tezinyumirwa emboozi zwazitanga mboozi za kintu kikulu nga tosobola kwogera ku mboozi za kwegadanga. Kati baddira platform baziwa abantu abaseegu baneeko babeera ku social media okuwemula. It is part of the life today. Abavubuka okuta obutambi bw'obuseegu it is part of life today. Buli kimu kikola nga kijja mu ssento njagala omuli abantu bameka okuva mu areas endala abakola ebintu ebyo. Owerera mwana ogenda kuzina mazina ga kimansulo. Owerera mwana ogenda kuzina mazina ga kimansulo. Olina ajja n'agamba public nti abakazi mugende mwetunde kati nange mbawagira mugende mwetunde. Such statement ajogera mukazi alina abaana naye nga message egenda tambula all over social media nti akkiriza abakazi bagende beetunde mu nsi ki. Bino ebintu biteeketeeke kubanga mwe baagala mutandike kubeera mbino kyovula nti n'ebbaala ezisinga okuba ez'akabi mu Kampala ziri mu Buganda. Lulina ajja ne mbagamba Valentine enewedde wonna baategeka ebivubu 80% byali mbakazi nga abasajja tebaliimu. What went wrong?
mulina kye mutamanyi. Abaana ab'obulenzi mu Uganda bafiira ku speed eya waggulu. Abaana abawala bagenda sigala nga bangi nnyo, ekikolwa eky'obutemu era ekibi ennyo. Naye nga speed abaana abawala kwe boonoonekera tosobola gitegeera. Leero twajjira YouTube channel nga ba YouTube bano abakola interview. Noleeta omwana maina n'omutunuzaamu kamera n'omubuuza emboozi z'ekiseego. Noleeta omuntu eyeetulidde emyaka 47 n'otandika omuggyako interview. Ne muleeta abaana bavuga empanka ne batandika okusomesa empanka nga bwe zitambula. Mu ggwanga ki gye mutandika okupromotinga ebintu ebyo? Kubanga kino ekintu kiteeketeeke. Naye ebintu bino byonna kubanga kati njagala kugamba bw'ogenda ku social media platforms kuno tewali batono nnyo ayinza okusomesa nti omwana omuteeke mu kintu kino, omwana agende akola ekintu kino oba okwenkalejinga abaana bonna. Newankubadde ng'osomye ng'olina diguli, fuba okulaba okozesa omutwe gwo okugenda okuyiya omulimu ogugonga omuntu. Batono nnyo abakola lives ezo nga bategeeza abantu wano. Tukimanyi bulungi nti bajjajjaffe baagagawalira ku kulima, naye osanga programu ntono nnyo ezinkalejinga abaana okulima. Ompulira bulungi nnyo? So nga tukimanyi nti Uganda y'ensi at least ebeera mu season 2 ez'okulima oba ez'enkuba. Naye n'ogamba omuntu bakeera ku makya kuteekako live, kwogera byabuwemu, nze kisinga okuntiisa n'okunnyanyamiza. Buli mu Uganda buli alina essimu ayagala kufuuka celebrity. Kunyumya mboozi za kwegatta, kunywa mwenge, ng'emboozi eziri developmental tezoogerwako. Naye ng'oli akimanyidde mu kyalo balinayo ettaka liri idle. Goza mu kyalo abalima emmere giyita mu Kampala bagirima ku maazi oba ku mwezi bagirima mu byalo. Bwe bataakyusa enkola ya kuregulatinga social media na kutegeeza baana bano nti bw'oba osomye nga tolina mulimu, focus okuyiya ekintu kyonna ky'ogenda okukola. Kubanga ensi ezisinga obungi mu nsi yonna world over zikosa social media platforms zino okusomesa abaana baabwe okubeera self independent. Mu Uganda buli gw'olaba yenna ayagala kufuuka serebo. Naye bw'omubuuza okufuuka serebo ogenda funa mu kitasobola kunnyonnyola. Waaki? Kubanga omuntu bw'asoma n'oba bulidde omulimu oyawukana ku muntu atasomye. Naye ate omuntu asomye baamuteekamu virus emugamba nti gwe tosobola kukola mulimu kyafu. Naye nkugamba ne bonoba olina diguli 7 omulimu ne gukubula e Uganda ogenda kujjeebulayo n'okuddamu okusoma ate omulimu gw'ogenda okukola tegenda kujja mu bitabo byo. Gy'ensonga lwaki abantu bangi nnyo bajja ku byo ne balemwa. Ate n'ekyeyo kiriko age limit. Nkiddamu ekyeyo kiriko age limit. The moment you clock 40 togenda n'ofuna passport n'ofuna visa ng'ogenda kuba kyeyo. Nkiddamu the moment you clock 40 oba 45 togeza n'ofuna visa ng'ogenda kuba kyeyo. Nedda togenda kumalako. Njagala obbakubiriza ku preparation y'abaana Uganda eri obukadde 49+. Bw'oba osomye omulimu ne gukubula, muganda ng'olina eka y'ettaka mu kyalo, genda oyize ku eka y'ettaka eyo. Nyongera okujjukiza wonna w'oli mu Uganda osobola okukolerawo bizinesi ng'otandise okulima. Yes, okumujjaga nti ate okulima kuli expensive, tewali kintu kyangu mu bulamu. Tewali kintu kyangu mu bulamu. Lwaki? Gwayagala ekibuga nga tokola ogenda kukola mulimu ki? Kubanga mu kibuga ogenda pangisa. Mukyalewa mu nnyumba y'ekijjajja eri kyekikubeza mu Kampala nga tolina mulimu. Jjukira nti milioni 49 ani azirimira okufuna emmere ezibeezaawo. Gwe okimanyi nti mu nsi gye mugenda okunoonya ebyeyo abazungu abasinga okubeera abagagga balimi nga baliisa ensi zonna. Gwe okimanyi nti abazungu bali mu bulamu obulungi tebabeera mu bibuga. Gwe okimanyi ne mu Uganda kati ababeera ku Ntebe Road, ababeera ku Masaka Road, every Friday abakola mu gavumenti, abakola mu bitongo byo byonna, buli omu avuga mmotoka kuddayo kulambula byalese mu kyalo kulima. Gwe oli mu Kampala tova mu bbaala, oli mu Kampala tova ku TikTok, mwafuuka macupa na kyokolo temuvaawo. Mweze sigenda mu kyalo, sobola kubeera mu kyalo, buli omu yagala kubeera sire. Bagenda basiiga siriimu
bagenda bavuga empanka mukomekerere nga munywedde enjaga nga muvuddeko nenga mukimanyi bulungi nti omuntu ogenda mu kyalo bajjajja mmwe kitawa akuzadde jjajjaawo yamulimisa mwanyi yamusomeseza ku mwanyi jjajjaawo yatundanga amatooke jjajjaawo yalimanga muwogo jjajjaawo yalimanga omwemba jjajjaawo yalimanga kasooli yalimanga ebijanja ne babigudde bbe oyo abeera kapito ng'omusigazizza gwe mu Kampala okera ku makya n'ogenda n'ogula emmere omanyi alima emmere eyo gyali bw'ogirya enkya neggwaawo gy'ogenda ogula enkya ogenda gijjawa kitegeeza obwetaavu bw'emmere mu Uganda bungi nnyo naye abalima emmere batono nnyo Ebulaya jojja abaliisa abazungu bali mu byalo bali well off era omuzungu omutuufu agamba nti ababeera mu kibuga basiru ekyo omuzungu aga nti abantu abeera mu kibuga abasula mu kibuga basiru njala kubuuza landiroodi waasula luddawa gwasula mu Kampala asule najeera asule maki landiroodi waasula luddawa mukimanyi nti balandiroodi abo basinga bwe basula mu Kampala basula mu byalo tosobola gatta school fees ogatte bills ogatte rent ogatte okulya ogatte n'okulabirira abaana ogenda tojja sobola kumalako wabula singa oba osobola okusolvingako ebizibu ebimu ng'obeesinze mu kyalo kijja kuba kikkolera oyina abaana basatu bonna bangalo bunani bakulidde mu kibuga balinga kalooli tebasobola kwekolera kintu kiki ky'oguluminga oguluminga kiki ekyo mwekennyini muvudde Uganda ekizibu lwaki n'abaana okutandika ogamba eggwanga tiribakwatako politiisa bakwata kubanga mbaguluminze nga mubalaga nti life is very easy at any level bw'ona ovaawo omwana agenda kusobola kukola ki nga gomulazi nti buli kimu kyangu bagundi mbagamba ojja kugandira omu yayogedde buyo olwaliro soogedde bino byekutegeeza bikulu nnyo genda okinoonyerezeeko era okikoleko research bw'oba olina nga wasoma ng'ebyo emirimu gibuze muganda wange nkubiriza genda mu kyalo tofa ku masannyalaze amasannyalaze mu kyalo gyegali bwe gaba tebagaliyo funa sola kuba Kampala bw'eneekule bagenda kukusekerera naye mu kyo teri agenda kukusekerera n'ekyalo kigenda kukusangayo ekibuga kigenda kukusanga mu kyalo wano wantudde balina ebibuga 84 buli kibuga kyetengeredde tekibeesinga ku gavumenti ebibuga ebirimu n'abalimi be basappulayinga emmere naye njala sooka kubuuza comrade wange munnayuganda munnange ali mu Kampala okola mulimu ki e Kampala omuntu okubanga oli mu Kampala ng'ofuna emitwalo 5 omusaala omwezi oteeka okubanga oli part of kabano group nga bakusasula musaala kati ekisinga obuzimu kye mutannategeera babatega social media nabalaga abantu amuti obulamu Uganda busoboka ekyo bakibalaga nolaga nti asobola kuva Kampala kubanga lwaki wanu akugamba tasobola kuva Kampala tasobola kubulya mulimu gwakola naye ayina ssente aganda tasobola kuva Kampala mubbi bebakulya ebinja ebitambitema abantu bakulya ebinja emmotoka ku street bakulira abantu ababba amasimu ku street bebabba emmotoka kati yagata kuva Kampala kubanga babbi omuntu ategeera njala kubuuza osobola okujja omuli mu Kampala ogw'emitwalo 5 consecutively nga bagukuwa okujja ng'oli gwamba n'ogwo oba owakakadde osobola gujjawa teguliyo kati njala sooka kubuuza obulamu ogenda bumanejinga otya ku level yoyagala ebeereko ng'okyalina ebintu byetasobola kutunulamu n'otunzaako amaasi nga wetulaga nkujjukiza kitaawo kutuusa waali jjajjawo yamusomesa nga amusomeseza ku bulimi ekikwatisa miliyoni 15 ogule fuuti 3.5 obeera mu ssiru ekikwatisa miliyoni 3 ogule fuuti 10.5 yakyapa mu Kampala oli mu ssiru lwaki oli mu ssiru abasajja n'abakazi ababala embeera nti Kampala akula addawa wabweru nazzi kuno nga tumanyi nti Kampala akuma Busega Kampala kati ali mpigi
Nazi kuna tumai Kampala akoma Busega. Kampala kati omusanga wa? Buloba. Nagizo twatumati Kampala akoma Nansana. Kampala uli agenze anatera ne wakisayiseewo. Twatumati Kampala akoma Matuga. Kampala agenze Kapeeka. Twatumati Kampala era akoma Matuga. Kampala kati agenze mpaka Kasana Luweero anatera kuyingira Luweero Kampala. Twatumenti Kampala akomeriwa kule oluguudo lw'Ebugerera we watya nti akoma saidi Kampala agenza natera kuyingira wa saidi zegayaze yomunda twayogera ngati Kampala akoma Nambole Kampala ne mukono yayitawo kati agenda yolekedde embalala mbala kulwe mukono munatira mulanga ayise mabira yeyongeddeyo oyo ye Kampala asenguka mpira bulungi nnyo oluguudo lw'Ekampala kansanga terukyaliko wawe lukoma Ntebero litacyaliko wawe okoma kati njala kubuuza wagula mu Kampala futi ya 3.5 emimiliyoni 2 otegera lunaku ki ekibuga n'enkulaakulana bikula bifuluma n'ejjukira bifuluma bitya kankunyonyola otegeere akulidde mu Kampala ng'ayina amagezi buli abazimba kati ne basembera okumpi ng'atundawo ng'afuluma addawa afuluma waguze era entuuka tukagenda tuko myaka 5 ku 10 era na watundewo asembere ng'afuluma mu myaka 30 ogenda komekera luddawa bw'oluvannyuma myaka 10 ng'osenguka obadde ozimbye ng'osenguka ogende wala mu myaka 3 ogenda komekereza luddawa tewali walanga wawo kyekisooka ekyokubiri teri kintu kya bugagga kisinga mmere school fees zisobola okulema n'oga omwana tuula tulye emmere tujja kuyiiya emmere gye mulyako gye mutunda nyongera okugamba nti Uganda eyingiramu abantu bangi nnyo abagulira Uganda abantu bazaala naye ani abalimira lega kudda kwesaba mu Kampala mu akeedi ozimbye amatama sente zonna kapito mutaddomo ebintu bikudibiridde ate omaze bitunze goodwill ate ofunye passport egenze Bulaya ekyo kitegeeza nti oli musiru tosobola kutuula wansi n'okalculatinga future yonna y'abaana bo godiringa naye nti competingere mu akeedi one ayina bw'ayita hamu ayina bw'akuira essimu gamba n'ogwo tasasula musolo yayingiza konteina kati gwakajja obunaku kalina okwemanya ng'obudde bukyali njagala kuga nti abantu abali mu Kampala kati bonna bali mu akeedi by indigenous kati batuse ku 50% bakyali by indigenous ate nga bulunaku waliwo indigenous agala business kyekimugaza business kubanga agenda calculating expenditure ne income nga takyasobola kumanage nga alina kuggalawo goloza batunda enyumba ku social media n'amataka batunda byaki nosanga oli enyumba yamulemedde ku musingi lwaki enyumba yamulemedde ku madinisa lwaki mukyuse mentalite yammwe ng'obudde bukyali otherwise temusobola kulwana ntalo bbiri mulwane entalo z'ebyobufuzi n'entalo z'ebyobenfuna kubanga byenfuna biri set biri politically motivated kubavuwaza nkiddamu teri mwana Munnayuganda nakabala oba oli gino agenda kuddamu kufuna mulimu Uganda ekyo nkikugambye ono kinonyerezeeko teri mwana azalibwa Munnayuganda nga kitayo mukire Munnayuganda mama Munnayuganda agenda kuddamu kufuna mulimu Uganda nga guweze $5,000 either nga weetunda oba wayo bitundu bya kyama oba bagenda kusiyaga ojja gufuna ne guno nti genuinely ndese qualification zange togenda gufuna ekyo genda ko kikoleko research genda kikoleko research genda kikoleko research nkigamba towakana mulina degree buli mwaka omwaka genda okugwa batikidde abantu abasukka mu 50 bakola luddawo Limu abanga bakadama tebasoma gokimanyi nti enamba y'abakadama abayingira Saudi Arabia kati abasingo abayina ebyobuyigizi butono bayina senior 6 certificate abaana
abafuluma kati bakada abagende Saudi Arabia abayina qualification entono bayina senior 6 certificate abana bagende Dubai ne munsi za Arabo kuba eche y'abana abalenzi ekitono nnyo nabo batandika ku senior 6 abayina degree kicheche mu dusa mu Uganda gaya badde akola mu mitwala 25 ayina degree ekisinga okusooka okuba abaana baffe mu bwongo kye kino wano wammanga akubye winta n'afuna degree winta kwe kubanga oli ogumikiriza okusoma ebitabo n'obanga oyagala kwebaka n'oteeka ebigere mu mazzi n'okanula amaaso mpaka lumalako n'amaliriza degree omuyayi n'amugamba nze okuwana omulimu nawo ogumiro gwa mitwalo 3 onoogukola Kampala kati okuva mu paaka empi paaka enkadde stage etandikibwako okuba ya layisi ya 10 wogirinyira wogivira mu ya 10 amagenda n'amaddaka ekakaaga zibale omwezi sente mmeka tezenkanakana n'omusaala kati oba okolerera ki muganda nge baleme kulimba mbu wasoma sooka okwata ebitabo by'obuteeke ebbali okozesa engalabiyo otondewo omulimu gwo nengo omulimu kalentira oguliwo kati mulimu gwa kulima lwaki gwa kulima gobadde okimanyi nti ebitundu 6 ku buli 100 ettaka lya Buganda lyonna gye liyita liriko Banyarwanda bakolerako activities ki balimirako balondirako naye tebalina mpapula zoogera ku ttaka eryo mwe bannannyini ettaka eryo muli ludda muli mu Kampala mwebase mulinganga ŋŋonge lwomutegeera basudde nti byali ayimba byali bituufu nkugambye ettaka lya Buganda na gye liyita ebitundu 6 ku buli 100 biriko bagwira Banyarwanda bakolerako activities ki kulunda na kulima gwokola mulimu ki oli mu Kampala yasaamiridde mbukubanga nina degree bwe mutejje mentality musimanyi nasoma bwe bulwadde omuzungu bwe yateeka mu kaddugala oyagala kunga nti abazungu gye buli mu nsi z'abamu tebaasoma tebakola njagala kubuuza mu nsi ze mugenda okufuna mu visa teriyo bataasoma tebakola gwe lwaki bakulowoozesa nnyo okufuna diguli kyamakulu nnyo ekikutandisa n'ogati buli mulumu gwonna ogenda gunyooma mutandika okwesikamu eri mentality okusoma is just a qualification ekikulaga nti osomeze empapula but ability obusobozi bwo n'okwetegereza ensi nga bwetambula olina okusooka okussa wali okusomako n'otandika okuyiyanga omuntu okukola kwe kuluwa bw'onooza nti ogenda kukola mu ofisi ng'otudde mu ntebe ey'enyola ofune emitwalo 5 noonya ebakuziika ng'obudde bukyali bw'oba olowooza ogenda kufuna mulimu gwa kakadde otule ku ntebe weetoobere mu esi genda onoonye ebakuziika ogenda kufa puleesa tegujja gufuna mu Uganda ekyo kikubuulira musooke mukwate mujje mbiri ebintu byomwe mwasoma simanyi gawo nasoma nnyo manyi oluzungu nonsense oluzungu lulimi ng'endimi endala kyolina okukola kiri ekintu eki kusooka kwemanya nti akajja obunaku keemanya bajjajjaffe baagaggawalira mu kulima abala baasuubulanga kati okusuubula baakuvaamu kubanga baakukalubya bajjajjaffe baakolanga mbi entambula baagibagoma agivaamu where are they nze mba siri ku live ntambula ku social media platform zonna netunanga wait a minute eno ye mentality gye balimu ndiye 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 nengamba wait a minute twetaaga mindset empya naye tetusobola kufuna ekizibu mwenna abatabadde ku social media kuno fe ababeerako giri emyaka emekadde kwabeerangako omugenzi Dr. Samson babi mu Lukisekka yakolanga programu olwokutaano lwabeeranga lwakutaano ndowooza akawungeezi yasomesanga Abaganda okutandika okweyimirizaawo baamuta tewakyali agisomesa TV ziriko ono yakwanyaani oli yakyayaani ate kiteeke mu bwongo
competition egenda tuuka nga tokyagisobola nga you have to improvise. Competition egenda tuuka nga you can't compete. Lwaki abasomi banje emirimu mitono ogenda kolawa kikibuuzo nkubuuza mutugenda tuuka ekisera nga mu Uganda buli mwana ina degree buli mwana ina certificate mugenda kolawa wano omuzungu yabatekamu ekintu kiri ndisoma nenga takugambye nti create your own job. Kino kyenjagala oteeke mu bwongo woza lwaki omuzungu teyakusomesa nnyo creatinga mulimu gugwo ku lwonga gwe Bajita self-sustain. Lwaki omuzungu teyakusomesa topics zibata self-sustain. How can you sustain yourself in such a situation? Muli abayigiriza mutudde muwolo buli omwana ina degree buli omwana ina semo qualification muzze kwapulinga mulimu gumu ani agenda okugufuna. Lwaki tebabasomesa ku creatinga mirimu gyammwe create your own jobs? Lwaki tebakikusomesa? Gochimenti video kuwe muleyinza okukwata akakadde bagirabye video kuwa buli otandika emirimu ebeeramu bantu 100 bagirabye bokka obadde okimanyi ne batuuka okulanga omulimu kitongole bajja abantu 200 babuuze ebe 200 babadde balaba video y'okuwumula oba kikunyonyola kitegeere. Mu Uganda emirimu mitono nnyo okusinga abantu abasomye naye video eziri ku social media ba content creators bakola osanga video wakumula ngefunye milioni emu eyaba viewer no sanga video nga video esomesa omuntu omujja mu ntegere y'ekisiu adde mu line entufu ngenda viewer 10,000 kati bwe balanga omulimu kitongole kyonna nga guli omulimu ogwo bagenda okwapulayinga abagenza okwapulayinga omulimu ogwo babeera 200 kati eje 200 be bali abadde mu kukadde kali akalebe video eri y'obuseegu Uganda weyimiridde awo. Enjawulo ogirabye ogenda kukolawa omwana wa agenda kukolawa woyina okusooka otule weegendereze nnyo otye nnyo nga tonnagenda ku video za bisiru nabagwagwa beera ku social media ekiro nga bakumye live we wano omaze okusoma oyingidde 25 onoonyeza omulimu gubuze kati nyala kuteeka wali omaze okusoma oli myaka 20 onoonyeza omulimu gubuze si bwe kiri nti ye tolina capital nti ye nezikola passport ozirina nezikola pipa akufuna visa tolizirina ogenda kuddawa buli luvannyuma lwa myezi 3 ku 6 batekera abaana bagenda kukolawa gokimanyi time egenda tuuka ng'okusoma tekukyalina mugaso time egenda tuuka ng'okusoma tekukyalina mugaso oyina kuddayo kozesa mutwe gwo mbaddewo ntya kikyenjiyiza ng'omuntu gobadde okimanyi nti abantu bonna baneekolera janga batunda ebyokulya ku siku ng'ojje kubanya bakazi bakulukulu badde bokyakasa oli ku makubo kati osanga basika chipsi abeeyeeya ku makubo abo bonna ogenda omusanga mwana senior 6 drop out ogenda omusanga omwana wamakerere abavuga boda nga bamakerere ogenda osanga abantu batunda ebintu mu katale nga bamakerere balina diguli kubanga yayiye obudde nga bukyali era bazaga nti anse diguli munnange yansala si kuba nti yamusala tamanyi no yali yorazinga rate nti yalina okubeera creative with immediate effect. Kati ekizibu kye tulina mu Uganda nti abaana ab'obuwala basinga obungi mu Uganda abaana ab'obuwala basinga obungi kino munansonyi maye mujja kunyiiga last resort y'omwana omuwala mulamumwe okusurvivinga alina kwewaayo yeewaayo kwani ku basajja basedduvuto abalina ensimbi ezitotogana ng'obukolwa babakozesa ebintu bibiri wa bwe tebabawonze mu bintu byabwe ebafundisa ensimbi
bagenda basiiga nawookera wa siriimu nenga talina gy'amututte nenga naye ayina abaana bali mu sayizi y'emu y'ensonga lwaki mu Uganda mulimu ttendesi nti omukazi yenna ofuna omulimu ofiisi bamala kweganzikako ne mu bazungu kimenya mateeka kubanga that is a violation of human rights era n'okigamba omukazi mu interview omuzungu nti mala kukolamu something connecting ekyo kyokka kigobya interviewer ne kimugobya ku mulimu ne bateeka omuntu omulala agenda okusobola okumanaginga omulimu ogwo kati kyekizibu ekiri mu Uganda ne mwena temunakiriyizinga ne marriage gy'ogenda abavubuka tebakyalina ssente tasobola kusasataininga bulamu ensonga lwaki buli omu mu Uganda yagala kufuuka serebu kubanga akimwebwa kukwata akasimu n'ateekako data agenda funa abantu 100 bamulaba agenda nti nze kati ndi serebu mubuuza okola mulimu ki era obeerawo otya tasobola kunnyonnyola yesu olwaki oli akola ku TV emyaka 40 tavaako lwaki talina pulaani B oli akola ku radio emyaka 40 lwaki tavaako talina pulaani B boyita baserebu basinga obungi e Kampala 80% bakyapangisa bemuyita baserebu kino kiri ku record ki finding out bemuyita baselebrities e Kampala abayimbi abakozi ku TV abakozi ku radio 80% bakyapangisa bamanyikimu kwambala ngoye nakwepostinga nakukola bintu ebyo bamanyi ebyo ne mugambe nti okoze ki wabula eri 20% esigadde waliwo abagezi bonga bamanya dda ki ekyokukola era teboogera the moment osanga omuntu nga postinze ak'obugagga kaalina manya embaata yaneti okitegedde bulungi nnyo kati ate gwe omwana omulenzi oli bubi nnyo era buno bakanjala bo basindikira baganda bange abaana abalenzi Katonda bwe yali yatonda omusajja n'omukazi omukazi alina added advantage gwe gy'otalina kyovula nti naku zebe bakwata ababbi bakwata nnyo abasajja so si bakazi abakazi batonye bakwatira mu bobbi kati added advantage y'omukazi gireke njogera naawe kabulaza nkubuulira soko ojja amalala aga 6 pack mu bintu bino soko ojja amalala agasiba balance soko ojja amalala agakola dreads n'okulooza nti bagenda kulaba omusajja yenna ebeera nsawo ensimbi ozijjawa ziva mu ntuuyo entuuyo zifuna okola ki okola bw'oba toyagala kukola teri mukazi agenda kukulaba omusajja yenna ziba sente ogenda zijja olina kuyiiya kukola abasajja basinga obungi mu Kampala abo abagaga omu Kampala bayina bizinensi endala ze bakola apart from kwezo zemula ze bali mu kusaa zino ompulya bulungi nnyo bayina bizinensi endala basajja bosanga alina ebimba by'enkoko mu kyalo noga kino kiwunga kyati ndi mugagga gundi nanyini biyumba ebyo lwaki akola side business kubanga akimanyi time egenda tuka nga takyasobola ku managing properties ezo na misolo abiveemu adde mu kyalo kati goli mu Kampala nze kola 6 pack nsiba balance nkola dread saagala kulima ogenda kumekereza ngo bibagenda kubaka time ogenda kufa bulaza mukyuso obwo mukyuse mindset yamwe mutandika okufokasinga ku nkola y'abajjajja mmwe bw'oba tolina jjajja munoonyerezeeko bakubuli ebintu bye yakola Uganda ekyali virgin nnyo Uganda ekyali virgin nnyo in terms of resources ekyali virgin nnyo Uganda ekyali cheap nnyo in terms of labor ekyali cheap nnyo naye Uganda bwe natandika okutabuka nga ne labor ali expensive resources nga ziri expensive amunzo obutasobola kumanaginga bulamu kyo kikubuulira munzo obutasobola kumanaginga bulamu mubeera ku social media nga musinika ebinnyo nga mwogera ebiboozebooze bitazimba nga mukyamya abaana b'abandi oba temumanyi nti bw'okola vidiyo ng'eno eri abandabirako ne bawulya byenjogera naye kati gwe oli ku TikTok ogikumye kuliko abantu 10 oli mu kunywa mbozi za kiseegu
waliwo omwana emyaka 5 alina essimu, waliwo emyaka 8 alina essimu, awulira mbozizo ajja kupikinga interest. Gira emitwe bapampinga mipampinga essensi na knowledge. Eyo omwana ng'agenda kutwala ideology za mwenfu. Bobo nyoma agriculture. Kuba that is the best option in war. Etwale yasoma n'atasoma. Goza lwaki bwogenda ng'oziza omusango bakutwala luzira. Bwe kusinga bakutwala kulima. Tewali ebibonerezo birala. Nkubuuza. Bobo okulima oba agriculture is the best option. Eri yasoma n'atasoma. Kubanga ani alisa population ya milioni 4.9. Njagala omuliro company eziri genuine nga zilima at large scale mu Uganda nga zifulumya agricultural products at large scale zimbulireyo. Where are they? Gendo okole research ku Kenya abavubuka bonna kati bazze mu agriculture mu farming. Mu Uganda mudda ku TikTok. Buli omwe ayagala kubeera celebrity. Emboozi zitagatta. Minister of Ethics and Integrity. Mwina ekintu ekigenda maaso mu Uganda nga it's a time bomb mutakikontroli nga obudde bukyali. Minister of Ethics and Integrity. What time bobo jamutalaba. Gangs ziri Mexico. Gangs ziri Cuba. Obe ziri Musezo. Tezatandise jo. Zatandika mu mbeereri mu Uganda. Nga mulese buli muntu akole kyayagala. Please kabulaza nkutegeeza. Abaana abawala bemulaba ba celebrity bemuyita ba sire queen. They are slaying kubanga mwabavuka muri basiri. You can donate money anytime anywhere. Kyekibabezaawo. Enswera zibeera wali kiwunya watali kiwunya enswera tebeerawo. Ompulira. Abaana abalenzi mmwe muyimirizaawo embeera y'aba sire queen mu kibuga. Kubanga you can donate money anytime anywhere. Batandise n'okuva ku mina mwaja bwe gyebaako nti kansome nfune omulimu oba bwe kiba kiganye ngende nfumbirwe kati baga nti I rather stay single as long as ndi slay I can slay. Eri abakazi abali mu byalo nga bakola ssente. Goza basula kebe tumukampala bavaluddawa. Abakola eviri mu saloni zammwe bavaluddawa. Mwe mbagamba ekigambo kino. Buli muzadde w'olitandika okutereeza omwana w'omulayini. Ole mamofo kasingisa ngo ganti sime ogenda kusoma ogenda kufuna mulimu time egenda tuka ngo kusoma kuli useless. Nga buli muntu mu Uganda ina qualification bwabata ina mulimu ogenda kole soko kiteke bongobo. Mu myaka 10 population ya Uganda egenda kubeera almost 50% nge ina qualification wakati wa senior 6 oba degree oba diploma buli omu nga agirina nenge emirimu girudda kiri bakola nga tegiriiwo mugenda kikwasaganya mutya. Obenyi bw'amateeka buva ku bantu abali aida batalina mirimu. Obutembu buva ku bantu batalina mirimu nga bali aido. Kuba tewaliwo bazaala nga mubbi embeera muyitirawo ng'agenda okubba kubanga talina kintu kyonna. Ffe tukulidde mu Kampala Centre nga mulimu senta z'abavubuka ezikolekitinga abaana b'oku nguudo. Naye nga mutuula okubuuza abaana abo bakonsolinga ng'akubulira ensonga ennafunye ezamudduse waka ng'ensonga nnafu nnyo. Lwaki negirigensi y'abazadde basobola konsolinga abaana okwogera nabo nakubateeka balina kuba. Goba ozaala omwana tomuzaala muzazi n'omulekaawo omwana alina okufuna guidance. Omwana alina kufuna guidance ne the moment you street talk those children obalaga nti life is very easy
muganda wangu omwana oba ogenda kuzimba muti gwa settara. Life is not easy at all. Zimba omwana nga ne oba ovudde wasobola okuyimirirawo. Tolaga mwana ati buli kimu kiri very easy and smooth. Ogenda kufa ennyumba agitunde. Ogenda kufa motoka agitunde kuba kyalaba kyekyamangu. Mutandika okuzimba abaana nga ne oba ovudde wasobola okukozesa ekitundu kyoleseewo n'akidevelopingirako n'akola ebintu ebirala. Yensonga lwaki mugamba nnyo abayindi nti bali conservative lwaki? Omwana omwini bamusomesa muga nti you have to be self-independent economically. You can survive ne ku small coin of money, ne small capital you can survive. Na yefe waffe abantu balaga nti life eri easy, soma busomi osome gw'osomesa omulimu agenda kukola gwani. Agenda kukola gwani. Muganda ngenjala kutegeeza obudda bukyuse enswa bwekyusa amaaso nga naawe envuba okola ki ekyusa yessaawa mudde mu byalo. Yessaawa mudde mu byalo. Oba wasoma oba tewasoma, Kampala oba tokyasobola gifunamu kintu kikubeezaawo. Muganda wange nkuwagaabwa nga sikolimidde sikusingise, yessaawa odde mu kyalo. Lwaki nkugamba odde mu kyalo? Cost of living mu urban areas eri more expensive than in villages. Embeera gye tuyitamu eya bulijjo mu Kampala mukono wa Kiso etandise okuva mu gw'omulamuzi. Obulamu butandise okugaana. Ogenda bumanagingirawa ddako mu kyalo okola by'olina okukola. Bajjajja mu balekayo amataka gye gali acres and acres, amataka gali aido. Baani abagaliko Abanyarwanda balundirako ente zaabwe. Gwe n'ogamba nze sigenda nakasongola wala ewantu webantu bavugira 3 consecutive hours ogamba otya nti wala. Ensi ng'ovuga Kampala okuva Kampala otuuka ku border ya Uganda 4 hours n'ogamba nti Uganda nene. Are you stupid? Ng'abantu bavuga okuva Manchester ne bagenda Liverpool. Oba bavuga okuva Nairobi n'agenda Mombasa nga gyakolya on daily basis. Gwe n'ogamba nze sobola genda Masaka kukuweerayo. Nze sobola genda Gomba kubeerayo. Nze sobola genda simanyi Katosi kubeerayo. Mwe eyo mindset bwekyabali mu mutwe nti nze sobola tewali wala mu Uganda. Uganda kasi katono weeka tekalinga ekikopo. Olosinga obadde Tanzania gyosobola okuvuga olunaku nerugwako nga temunnatuuka ne mwebaka. Kati kankubuuse gw'omanyi nti mu western side of the country abasajja batandika okulima amatooke ku nsozi zaabwe. Osanga omuntu wa bulijjo ng'alina olusuku ekitono nnyo ekemu nga buli wiiki ekitono nnyo alugyamu $300, ekitono nnyo ewiiki alugyamu $300. Gweze sente z'ofuna mu ofiisi ng'oli kano kagundi kano buno bukiyawa mu ofiisi ng'ekitono nnyo omusajja mu west olusuku alugyamu $300. Gweze okolera ennaku 30 yazifunidde mu nnaku 7. Gwe tosobola kikalikyuleetingamu nti ettaka mu kyalo gye liri. You can do as well ng'oyo muntu kiyakola. Era bw'ogenda mu west abantu abaavu bali mu kibuga. Mu byalo teri mwavu. Nkiddamu bw'ogenda mu west abantu abaavu bali mu kibuga. Abantu abalinamu kasente bali mu byalo. Mu Buganda twali tulima ettaka ne lifa emmere evaawa eva mu Maserengeta abagirima loboti. Amatooke g'olya omanya agalima. Obumonde bw'olya obuzungu omanya abulima. Emboga z'olya omanya azirima. Enkoko z'olya amanya azirunda n'amagi.
engano gy'olya mu kibuga ng'olya kikomando buli lunaku omanyi ani alima engano eyo omanyi wa gy'eva olya fruits ku makya n'olweggulo olinganga kaamugye omanyi fruits gye ziva si tulakita zibantu bino mbikugamba mu experience kuba ffe twakulira ku nkumbi bajjajja ffe basavayiviranga ku nkumbi nkugambye Uganda ovanga ku nsi gy'ovuga okuva mu kibuga akati n'otuuka ku border within almost 4 hours oba 5 hours ekinene nnyo ng'ogamba tosobola genda kubeerayo ngonga tosobola genda kubeerayo muganda nge tebakulya sente ne bakugamba nti beera mu kibuga otandike business kiveeko ddake wamu ku kyalo ettaka bajja bajjajja mu gyeriri nyongera n'okujjukiza nti ettaka currently likyali cheap mu Uganda yonna ettaka likyali cheap mu Uganda yonna miliyoni 15 okudda waggulu osobola okufuna eka y'ettaka ngeri genuine eriko ekyapa eka y'ettaka osobola ogiteekako bizinensi zo ez'okuluma n'okulunda ng'okolera ku peesiyo tewali kintu mu nsi yonna ekiyinza okuyamba okufuna emirembe n'okuggwako puresha nga weekozesa gw'omanya essaawa zozukka gw'omanya essaawa z'okola gw'omanyi bw'otegeka ebintu byo tewali kintu kikubya puresha ng'omanyi nti nina okutuuka ku mulimu ssaawa 2 wensusirizamu eddakiika 3 bagenda kutema musaala gwange wenkikolera 3 consecutive days omulimu sirina n'okola ne bakuluma emyezi 3 omanyi kyekitegeeza think twice lowooza nnyo ng'obudde bukyali bwe muneerekamu akamba Zulu oba akamba Ayaaya akasenguse ennyonyi ekiro nga mwenna mulowooza mujja kufuuka ba celebrity mu Kampala mwenna mulowooza muli ku level y'emu n'abawamba eggwanga eryo mbasaasidde gwe Ssennaku ne Wannaku eyasoma nga toyina mulimu amagezi nkuwadde gaabwa togenda gasanga walala dda ku kijja kyewamma olime nkugambye okusoma omuganda kugenda tutuuka nga tekuyina amakulu nga mwenna muyina diguri mukitegedde bulungi nnyo ekintu ekyo bwe mba maze okitegeera bekinyiiziza munansonyiwa kubanga ebintu bino temwagala nnyo biwulira naye muyina obbiwulira olw'ensonga abalimenti obagamba ebigambo bino TV bazifuula za buwemu bazifuula za lugambo ezimu bazifuula za kkonjera social media bwezze naye ekintu kyekimu kyetandise okwadobutinga ng'oli omulimu gwakeera ku makya kusala mugambo kwogera mboozi zitakwataga n'ombuuza gwe gwoyogerako nga tetuli mu politiko ng'ogeza mu social life y'omuntu gw'ofunira lumu luddawa nga tasobola kunnyonnyola gwowala nze wano nkola programu nga ziri politiko ngenda okukwata ku muntu ng'ali mu byabufuzi mu sekita byabufuzi sigenda mu social life lwaki social life eyo ojja kuyingira omuntu ng'akusinga income era genda gamba kimu nti osisiiza kwajugi kubanga talina kyalina ng'emutuufu tolina kyolina yensonga kisikola video za social life no singira mu bulamu bw'abantu kubanga buli muntu yamanyi wamanejinga obulamu bwe lwaki muyingiramu nga zze mu politics oba si politics sobola muyingiramu no kuba buli mu yamanyi engeri zatambuzamu obulamu bwe n'olw'ensonga eyo njera bakubiriza omulala guno ogutakungula bw'oba onoonya capital
nga wasomako capital asooka liba ttaka nga tonanoonya cash capital asooka liba ttaka oba oyina degree oba oyina PhD oba oyina masters capital asooka wawudova abeera ttaka era ettaka osobola okukozesa nga security mu banka ogenda okowolayo loan oba onfunye bulungi nnyo mu abasomyeko abalina masters PhD n'abala basomyeko capital asooka mu bulamu bw'omuntu libeera ttaka. One, ettaka kw'ozimba ennyumba, ettaka kw'ozimba ennyumba kw'obaka, ettaka kw'olima emmere, era ettaka osobola oddikozesa nga security mu banka okowola ssente. Kitegeeza gwanoonya capital sooka ofokasinze nfuna nti ettaka. Kyekikulu kyabina tebakubuulira ekintu kyonna ekirala musimanyi ngenda kugula mmotoka. No, emmotoka kintu kyakwejalabya. Ettaka terigwa ku accident, ettaka terigwa value, ettaka tebalitwala bagenda lipakira mu nsawo. You can reclaim your land anytime, anywhere. Ekizibu ekiriwo kiri ekizibu eki kimu. Mwena kye munateneetegereza ekisinza okulwaza abantu pressure mu Uganda ze bayita entunnunsi n'abantu okugwa ne bafa bakiyita gambling. Va kwolizaala, va kuzaala gw'omuzannyo w'amata toba n'ebyuma kye bayita gambling. You gamble with life. How do you gamble with life? Kankikunyunyemu okitegeere. Abantu bangi mu Uganda ng'afuna emitwalo 50 omwezi. Kati tugenze kubakola, sigenze kubeekozesa, tugenze kubakozesa onkulagira lwaki abantu bafa pulesa. Abantu be bakozesa sigenze kubano abeekozesa. Kati omuntu gwe bakozesa ng'ofuna emitwalo 50 omwezi, ng'ennyumba gy'osulamu ya mitwalo 2, osigaze emitwalo 3. Oyina abaana 3 basoma ku level yonna gye babaliko, oyina okulya, oyina okunywa. Omanaging otya emitwalo 3 egisigaddewo okusustaininga obulamu bwo bw'oyagala. 1, kitegeeza oyina okukozesa omuntu guno nnyo, either ng'oli corrupt oba ng'okola ebikyamu oba ng'oli mubbi, okusustaininga obulamu bwo, kubanga akola emitwalo 5 omwezi. Abasinga obungi life yaabwe buli mwezi eggwera milioni 3 oba 4 mu mbalire ennyangu. Kati eyo gambling okufuna milioni endala 3 okusustaininga obulamu bwo, ekyo tuyita gambling. Waliwo lwegaana n'osigala mu 5 go, nago n'ogala nga tegagenda kukumala, n'otandika okumyuka amaaso nga anywedde enjaga, nga kye kikuletedde entunusi zitandise okukuba kubanga life etandise bakugobye ne ku mulimu. Ye life gye mutasobola kuteeka mu bwongo bwagitegeera nti ate mulina ekizibu kimu bannayuganda, mulowooleza nnyo oluwalo, temulowooza ku kyanca. Teri muntu mugwagwa mu ssiru mu bulamu kulowooza ng'alowooza kyaliro nga talowooza kyanca. Olwaliro ndo omulimu gunaagwawo ekyo ogenda kukola otya? Kyobula lwambako bode n'akuba emiranga banzise ensi eweddewo ng'endako obutwa anzibye ankoze bubikolimidde kubanga toyina backup plan. Toyina backup plan, togirina. Ekizibu sigamba nti waliwo tunenya abantu mu bulamu. Naye ne bannayuganda basinga obungi mentalite yaffe enfu. Mentalite enfu. Kubanga 1, tukuziddwa mu mbeera etali nteeketeeke. 3, gavumenti efuga okwaffe yava ku bannansi, buli omu yeekolera bibye. 4, batuvuga automatic, temuli wadde G eyingira wadde buleeki, batuvuga buvuzi. Tubagamba nti ebintu tubiteekemu, tukyuse gavumenti, abantu beefuya n'empuliza buli lwazo nti eggwanga liri bwe liri. Era no wenkubuuliza mu national budget gye basoma buli myezi 6 ku mwaka,
Minister of Finance yali aleseko kumbalirira y'ebyobugagga bya Uganda sente zivudde mu mafuta n'agatundiddwa sente zivudde mu golodi oba ne golodi atundiddwa era zikoze kintu kibwe kiti kubanga amayi bavugira mu automatic bana Uganda tebatuge baavaako nobody cares kabere munabyafuzi kabere MP nobody ask kino nkikugamba njagala parliament eno nga tennawunzika wabera member parliament ayimirira abuuza nti natural mineral resources za Uganda mu budget ya Uganda nga temuzindicatinga income and expenditure yazo bayiza nomojja ko microphone kino nkiddamu nsiba omutwe gwange wabera MOP yenna ayimirira abuuza Minister of Finance ajibuuza owaye mineral resources zaffe nga temuzindicatinga bwe mba musoma budget atoze bweziti tufunye sente bweziti zikoze bwe kitwaki kubanga mineral resources Museveni yazitwala tebazisoma mu budget za family under occupation yensonga lwaki they can buy each and every mass destruction weapon kubanga they get that money from those resources ezandi badde zitopinga up ku economy buli mundaba nga basobola creating emirimu mu ggwanga mu politics tankwatako lwaki takwatako. The more you come out and you say that you are less concerned about politics, you are fool. Kubanga politics agenda kukwatako. Emirimu tegiriiwo politics agenda kukwatako. Omwana otagenda kusoma politics agenda kukwatako. Batu tetakali politics agenda kukwatako. Akamoto kako bakakonye wa police agenda kujja sibe gwe yakonye. Goba konye poli wa police akutwala kusibe. Gwachite webuza nti buchanga Uganda buchamu Museveni engera mu government lwaki mineral resources zaffe tebazoogerako ndira zisomeddwa mu budget ziyingiza sente bweziti kubanga za first family yazitwala nenga resources zizo zange si za Museveni no. Ekitawanya kati nakino kanchikube mu dakiika zine bbiri ekitawanya kati omulirwano guli wa Pilato ekibadde kisustaininze economy ye zibadde natural mineral resources zibadde zive Congo baziscuttinze off kati economy eri bweti ekibadde kimuyambako ng'afuna backup okuva mu economy ya Uganda kati economy ya Uganda eri bweti kati bali mu kuzunga bati kijja Uganda kiri very soon kijja ate kigenda tuka ku mu Uganda ogenda kiwulira. Era police tankwatako ajja kukwatako kubanga buli sente lwezibula mu saturation bagenda kamagwe buli sente lwezibula mu saturation ya economy ya Museveni mu ggwanga ya Uganda bakamagwe bagenda kukolera amateeka nga kakukama mu sente mu any possible way bagenda zikama mu gwe indignance bajana tuko okuregulatinga movements zo bajana kutuko okuregulatinga amazzi gonywa emmere gyolya bajana tuko okuregulatinga otutu webaka nga balese etteeka ly'okuzimba yesu wadilibaddewo kati liri more regulated ndigenda kutandika okukunyigiriza naawe abadde asobola okuzimba kiyo kimu nga tukyasobola gizimba kubanga you have to pay all the dues olyoka otandika okuzimba akayombako kati omulema kujjeko ettaka kubanga epropose ejja nga tokyalina kyabwannannyini ekitawanya omuzungu wa Rudova baba bajjako ettaka mbadde mukimanyi ekitawanya omuzungu wa Rudova baba bajjako ettaka tebalina ownership ku ttaka nawe kyebagala okukola Uganda nga tokyasobola ku owninga land kyebagala okukola naye nga tebajjajjaffe balwanira ettaka eryo buli munnayuganda nga yeyagalira mu ttaka bagenda ddi kujjako kubanga bamaze okuyingira mu system bajetonde kati bali mu kintu ave Rwanda nga ina senior 6 certificate namuteeka mu university za Uganda ne bamuba handlers ne bamusomesa n'akula ngembaga musajja ayebale Adonia ayebale video njikoze misana jeri ku YouTube be abantu bali mu saturation kati mwabasano babajja okuba temumanyi no sange mbata nteribula yivuma kyagulanyi asula mu council flat owali kusereza government zaalya nga ne Kampala ati okudde kubanga talina kyali nayo eba nange taxi kati ya 15 lulebadde ya 13 ezebbiri ezeyongeddemu government yezikutaddemu kubanga balina obbanyonyonta
Bannanga amasannyalaze gabadde ga 10 kati gafuuse ga 15 gavumenti yebitaddemu kubanga terina musolo. Bannanga amazzi kati unity egenze simanyi kulunana ebadde ye 5 lwaki ezo bozongedde musala kuba gavumenti yezitadde bya bufuzi. School fees omwana badda wakamusa kati bugenze mu 250 gavumenti yezitaddemu bya bufuzi. Okitegedde ekintu ekyo? Ojja kitegeera. Ate nyongera okujjukiza nga nfundikira. N'ensi ze mwagala okuddukamu zirina ebizibu byazo. Nazo zirwana bagwira kufuluma nsi ezo ziddeyo. Era n'enkola eyingiza n'okufulumya abantu etandise okukyuka. Omungereza yakugambye nti omuntu alina dual citizenship ng'olina passport 2 bw'ofuluma n'ofulumya ku passport y'ensi gy'ova nga tofulumiza ya Bungereza toddamu kuyingira Bungereza. N'ensi endala zigenda kikopa. Aside applications mu nsi yonna zaakyuse. Ensi zigobagwira. Bwe mulimi okulwana ensi yammwe mugiwadde eri abagwira kubanga temwagala kumanya. Mujja kumanya. N'olw'ensonga eyo njagala obbaagaliza okubeerayo kulungi mukaba bakwe tujja kusinkana ku Sunday saa zijja kubeera 2 ez'akawungezi bwe nabanfunya amaanyi n'obudde. Video gikomeza ano mukaba bakwe bali kubeerako mweraba.